kale nga tugezeeko wano emboozi eno ebadde mu kibuga Masaka. Emboozi eno efaananyeemu waliwo n'omuyimbi omuyimbi yajja mu nnyendo n'agula emmotoka mu emmotoka yali ndowooza eweddewo kati bamakanika ne bamuguza emmotoka. Omuyimbi kye yakola yayina embeera gye yagala okuteekawo emmotoka n'agiteekawo ku mbalaayi we yagyokera n'alaga mbawulire mbwe emmotoka akyamuse nejja bwetyo. Kati emboozi eno okwefaananyizaamu waliwo omukulu bamuyita Matovu Kamadi munnakibiina kya NRM. Emmotoka ebaddemu mu Masaka oba ogiraba emmotoka ebadde ku UAD ng'ebeera nnyo ku Mogasa oba gipaakinga kuliko ebifaananyi bya President Museveni ebyajje n'omuhoozi kati babadde awo ng'agamba emmotoka bagyokyezza mu mbeera eyo ng'asaba buyambi. Kati ate nga banne bonna nga bagamba nakibiina bagamba oyo alimba emmotoka yagyeyokyedde ne bifaanana ng'eby'omuyimbi waffe. Kati sooka owulire omukulu nannyini mmotoka bw'atugamba. Kubanga Yoweri Kaguta Museveni nsaba mutabani we oba omuzukulu we ekintu ekyantuuseeko nfune obwenkanya nfune obuyambi okuva ebuwe. Nensaba maama waffe Anita Mongo sipiika wa palamenti eno eya Uganda, maama nkwegayiridde nga nsaba nfune obwenkanya kubene ebadde entambula yange ola kati ndi mukubonabona badde sikisuubira no mu Masaka ti naffe obuwagizi bw'endaali mutuukiibwako ngero byonyini kwemuka yona yaweddewo funa bwenkanya. Omukulu bw'agamba kyabadde kitya ate tulina okugenda mulaale twagenzeemu ez'ebutego okunonya akalulu ka Pulezidenti Museveni. Twavudde mu kalulu zadde essaawa nga 3 nekubira makanika agyekanikira naŋŋamba ajja kujja ku makya gino ne olwaleero nengende waka ne neebaka ate neebasa zadde nga 8:30 waliwo abakyala abasika kipusi basula eyo kumpi n'ewensula. Omukyala ajjanga nkonkona ngamba zuukuka yambala jangu olabe emmotoka yo. Oluwa ku mmotoka nga neekutte omuliro era nengerera kupaka ku poliisi. Natuuse ku poliisi security yakoze omulimu gwayo mu sipiidi etuleeta ekimoka ky'amazzi nekijiira naye nga tukyasaba kutaasa emoka ine. Nze okuteebereza okwange kuba emoka yange sigamba nti yajamiiza waya zeegasse kusuubira okuba nga bagyokyeza bwokya. Bangi badde babiŋŋamba naye nga zisiibwa nnyo buki budde kwanze enemoka ntivugidde emyaka egikwatamu ebino. Kale kati ye bw'agamba bw'atyo kati waliwo akulira ababoodaboda Sennabulya ate ono omukulu amusiimye busiimi kubanga ulira gwe bwe kyabadde. Amannya nze Sennabulya Abdallah, nze ssentebe wa bodaboda wa Masaka ate omwogezi wa bodaboda mu Uganda yonna. Njagala okukyusa okusima kwange eri muganda wange Matovu Kamadi olwa advice gye namuwa ng'amaze otugamba ng'ababoda kumpi namba yonna bwe yakyogerera nti ayagala kwokya mmotoka ye ng'ayagala ojjokera ku buddu Shero oba ku Mogasi w'abadde agipaakinga. Naye mwebaza nti yagivuze n'agiggyayo n'agitwala mu biti wetasobola kukoseza bulamu bw'abantu. Ekyo ekintu kirudde nga kipangibwa luvannyuma lwa myezi ng'ena. Ffenna tukimanyi poliisi ekole investigations emala. Kale yo yakulira ababoda agamba oyo Kamadi alimba asabye ne poliisi batandikireko oyo okukwata kubanga nsaba RPC ebitongole by'ebyokwerinda byonna bikole investigations ezimala kutya era bwe baba bakwata basooke kukwata nannyini mmotoka yennyini kubanga ye yeeyokereza emmotoka ye ekitaliimu kugamba nti kino oba kiri kubanga aludde nga jjaakyo obutulizi ulira Sennabulya akyatugamba bawane Masaka waliwo ebyobufuzi naye tewaliwo byabufuzi bituusa kwokya emmotoka ya muntu kugamba nti abanuupu oba abeefuddisa oba abajjemu baki be baayokeza emmotoka eyo olukwe luludde nga luva mabega nkiddamu nga nnyini mmotoka yennyini aluka okweyokera emmotoka ye. Aya basi Moze wala yabawa obujulizi ulira baba Chairman Kamadi yagamba yala mmoloka mpya era bwe yagamba nti yagala mmoloka mpya nagamba yakoche emmoloka bamuwe mmoloka empya gavumenti emuwe mmoloka empya era yamala yasoka gamba aji Aruna Kasolo nangamba atandika nnyo ebipande byatandika bya Bulegeya n'agamba yakujoosa era yajokiza kuseera obuddu ffe tumugamba togeza yokera wane mmoloka ffe abantu beero yakocha bantu n'agamba ajja kujoosa temo biwayiwe yajjeni yalagera yakuddamu kumako mu mibiri wali Mugasi nitumugamba togeza n'ekyemmoloka kati yakoze amagezi n'abavubuka abasajja abavubuka basatu ne bagitwala eyo wansi ne bagikumako omuliro agamba yagala bamuwe mmoloka empya ayagala kuvuga ku mmoloka gye bayita Kawundo emmoloka yagiyokeza twali muntu yamwokereza era nebaziza nnyo poliisi ebintu bino obikwata obulungi nebaza Chairman Sennabulya
aya kati ababoda banne kubono muvuzi wa boda Matovu Kamadi yali yagigula emmotoka n'agibrandingako ebipande bya NRM mukakasa oba wadde mu Masaka obadde otero giraba kati banne bagamba yagikumyeko omuliro ye nannyini emmotoka akyasaba buyambi gwewulira nsaba balakisi yaffe omukulu Deus Sande tola kasajjagirwa nsaba nyambe ankwateeko tufune obwenkanya nofe abantu b'NRM abamu abatukiddwako ebintu bwebiti kitegeeza singa omuntu ono yansanzeemu nga nsigadde njikuuma nalibadde mufuusa alibadde nga nkyali mulamu naye nga batutira lwakuba titwagira NRM batutira lwakuba buli muntu waddembe okuwaga ekibiina kyayagala naye tekitegeeza tomutuusako kale ye agamba nti waliwo bannakibiina abayokyezza emmotoka ye ate banne ab'NRM akulira ababoda agamba alina n'obujulizi nga babikoze byonna nga pulezidenti ali mu kujja omwogezi wa poliisi yagamba atya sooka owulire embaga poliisi yaffe yawane Masaka ku CPS etandise okunoonyereza ku bigambibwa nti emmotoka emu ebadde ku namba UAD 438F ebadde yasibibwako ebipande by'abeesimbyewo nga bya NRM era ng'ebadde ekolebwanga ebadde etambuzibwanga era ng'abantu abo abeesimbyewo kigambye okusaawa ezitanaba kumanyika ekiro ekikeseza olwaleero nga 2 Ogw'Okumi-2/2025 yakutte omuliro ku kyalo ekimanyiddwa nga Kijjabwemi okuliraana opposite amafuta oba busukkaku lw'amafuta agamanyiddwa nga Rubis Fuel Station wano mu Kijjabwemi. Ekiviiddeko emmotoka eno okukwata omuliro tekinamanyika newankubadde yatuloopedde nga yenannyiniyo abadde nannyiniyo amanyiddwa nga Kamadi Matovu nga muvuzi wa bodaboda bw'atyo ye atugamba nti yafunyeemu obulwadde emmotoka yafunyeemu obulwadde oba mechanical problem bw'atyo n'abeera ng'agipaakinga bbali w'ekkubo bw'atyo n'agenda ewakaawe kyamubuuseeko okufuna amasimu n'okumutegeeza nti emmotoka ye eyidde omuliro era efuuse muyonga najja natuloopera ku poliisi yaffe kale geego nno emboozi ye mu kibuga Masaka yemboozi eyo bagamba yekyereza emmotoka asetinga muzeeyi agikola atya